ITV. Yesu Kristo ayagala nnyo obulamu bwo okyusibwe obeere mulungi obeere wa ddembe obeere muwanguzi n'okukirawo. Waliwo embeera enyigiriza obulamu bwo naye amaanyi ga Katonda agali waggulu ennyo gagenda kakkanya omuyaga ogwo gubeere nga gusirika osobole okuwangula. Naye nga mu byonna njogedde ekigambo kino kifumiitirizeeko ate era kikole. Bwe kiba kyetaagisa ogulako obuwungu oteekeko mu njuuyo kwe bayita okweteekateeka. Sijja kwogera direkiti naye njagala okugamba nti weteeketeeke mwana wa Katonda mpuliriza kubanga tekisinga obulungi. Bule weteekateeka si mubiri gwokka nini mu bulamu bwo obw'omwoyo. Obadde omaze ebbanga tokyasaba tandika ogenda ku masinzizo. Abadde amaze ebbanga nga totegeera Katonda tandika okunoonya obwakabaka bwa Katonda kubanga tulina okweteekateeka ekimala. Sijjagenda nnyo mu bintu bingi. Mukama Katonda ono akunjagalire akumpeere nnyo omukisa abeere nga akuwanguza agazibuzibu gonna agabadde gakutabaala abeere nga akulwanirira abeere nga akutaasa. Nsabira omukisa eri abafumba capati. Katonda wange abawe omukisa abagulirewo enzigi mu linnya lya Kristo Yesu. Nsabira omukisa eri abatunda mawoteeri. Yesu Mukama wange abatye bakasitoma bangi otunde ku mmere gyotatundangako ne wadde obanja nga tebakusasula nga balya mmere ya mbiro. Katonda agenda bakwatako babiri nga bakusula ssente zo mu linnya lya Kristo Yesu. Eri mwe baganda bange abasalasaluuni, Katonda wange omuyinza w'ebintu byonna akutte bakasitoma osale abantu bangi nnyo enveeri obeere ng'ofuna abantu bangi obeere ng'ofuna ssente nnyingi mu linnya lya Kristo Yesu. Ababodaboda n'abatakisi Mukama bape ddala omukisa mubeere nga mukola ebirungi. Nsabira abantu abatakola Katonda bagulirewo enzigi. Ebyo bikonge ebadde mu bulamu bwammwe biveewo musobole okuba nga mufuna emirimu mukole mweyagale musanyukire Katonda nemmwe. Era nsabira abantu abatalokokanga mukkirize Kristo Yesu ye mulokozi w'obulamu bwaffe era ye mulokozi w'obulamu bwammwe ali ku luggi lw'emitima gyammwe akonkona. Yesu tojja mulaba nga azze mu maaso ku maaso naye ayita mu kamwa kange wano eno nenjogera nti Yesu akwetaaga era nga kyekigambo kya ddala nti Yesu Kristo akwetaaga. Njagala okugamba nti nsabira eggwanga lyaffe Uganda Katonda waffe akole okwagala kwe ye nga ye bw'ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu byonna Katonda ayinza byonna abeere nga abampeera omukisa. Nyinza okuba nerabidde okubona ku mulimu gw'okola naye Katonda agumanyi era gwe kasa obeera ng'ompulidde Katonda agenda kuwa omukisa. Olunaku olwaleero ogenda kulaba enjawulo mu bulamu bwo mu linnya lya Kristo Yesu. Tewali mbeera mbi. Abadde omulwadde ng'oli ku kitanda omaze ebbanga ddene ng'oli mulwadde, Yesu Kristo abeere nga nkusikumira amaanyi ga Katonda gabeere nga gakusinkana owonyezebwe mu linnya lya Kristo Yesu Mukama wange. Osimululwe obeere wa ddembe. Njogera ku ggwe omaze ebbanga eddene nga abasajja bakusuubiza okukuwasa nga tebakutwala. Katonda ono asimulula. Katonda ono yasaza Saala ku myaka 9 akuggyeeko ekikoligo ekyali kyakuwamba leero. Ojja kufumbirwa n'embagayo egenda okusinga embaga ezibadde mu kika kyewammwe. Niwe banga tebangayo ku mbaga embaga yo egenda kuba nnungi nnyo mu linnya lya Kristo Yesu. Njagala okugamba nti Katonda wange mweteefuteefu okutuukiriza mu buli kyenjogedde kyonna kubanga si mwana wa muntu okulimba oba okwejjusa. Tewali kigambo kiva eri Katonda ekibula amaanyi ne kiddayo gy'ali nga tekikoze ekyo kyakitumiddwa. Njagala okugamba nti buli kyenjogedde kigenda kutuukirizibwa Katonda mu kuyita mu Kristo Yesu oyo omwana wa Katonda omulamu. Era sijjagenda mu bingi wabula Katonda oyo ayinza byonna abampeera ennyo omukisa mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, abankumire, abanjagalire, abampaniririre mu byemukola byonna bibeere nga biraba omukisa mu linnya lya Yesu Mukama wange. Era mu kaseera kano kennyini mu Buikwe wano waka wesaagalawo kuyiwa musaayi era temujja kuwulirawo nti abantu bafudde mu linnya lya Kristo Mukama wange.
kulwa campaign zino nedda Teargas omulya Teargas nye temujja kufiira bulamu bwammwe mulinyira ku Kristo Yesu. Katonda abataddeko obukuumi mugenda kubeeranga muli balamu, mugenda kubeeranga mweyagala. Akabi kajja kuyita walala naye wano mu Buikwe mwenyimirira nga nsigala nga ndi musumba nga mpeereza Katonda atonda eggulu n'ensi. Tewali muntu n'omu ajja kufa sasi, ajja kufa simanyi bintu bya kwekalakaasa. Tewali muntu n'omu ajja kufa. Tewali muntu ajja kufiira bulamu bwe okutandika leero mu linnya lya Kristo Yesu okuggyako ebintu ebirala. Katonda abanjagalire mu linnya lya Kristo Yesu. Ekyo nkyogera kubanga obuyinza bwampeebwa oyo nannyini eggulu n'ensi. Wemba njogera kyempulira, njogera kyekakasa kubanga manyi wenjogera Katonda wange kyeyaŋŋamba nti gwe yogera buli kyonna kyonna kyoyagala kigenda kukolebwa. Mu kaseera kano kennyini wenjogerera mpulira amaanyi ga Katonda agatuukiriza buli kyenjogera. Mpulira ekisa kya Katonda ekituukiza buli kyennangirira. Nangirira eddembe eri musajja gwe abadde mu mbeera z'okuyigganyizibwa. Nangirira eddembe eri mukyala gwe abadde mu mbeera ng'omusajja bwe kaseera agamba noba, agamba gende wammwe. Mmaze okukyusa ebirowoozo ebyo era mu kaseera kano awabadde ennaku Katonda wange akujjuzirewo essanyu. Awabadde amaziga Katonda wange akusanguleko amaziga, akusese enseko ennungi, akumpereyo ekyamagero. Gw'abadde tafunye ekyakulya akumpeera obugabirizi. Katonda wange ono gw'obadde omaze ebbanga nga embeera embi yakutabukira mu linnya lya Kristo Yesu, Katonda akusinkane akumpereyo ekyamagero ekyusa obulamu bwo ekigenda okwewunyisa n'ekika kyewammwe, kigenda okwewunyisa kino kw'owangaalira. Waliyo abantu abagenda okujja nga bakunoonyeza mu mbeera gye walingamu embeera embi, naye ku lwa Kristo Yesu n'olwekigambo kyaka kyenjogera mu kaseera kano kimaze okukyusa obulamu bwammwe mu linnya lya Kristo Yesu. Mukama wange njagala okugamba nti nze omusumba Joardan Nanyiri asumba ekkanisa Nayos Power Healing Church esangibwa Kasolo Kampanyi mu Buikwe. Era njagala okugamba nti esavisi ebeerawo ku ssaawa 3 paka ssaawa 6. Esavisi eyo esumula obulamu, ekyusa obulamu, esembeza ebyali byagenda nebikomezebwa mu bulamu bwo. Esavisi ekyusa ekulaga nti Mukama yakutonda kubeera bwoti era mazima ddala n'obeera kyennyini Katonda kyayagala obeere. Njagala okugamba bwe mwana wa Katonda mpuliriza, omukono gwa Mukama gukakkanye gwetaaga okukusinkana, okukwatako, okubanga gukuwanirira mu buli kyonna kyokola. Netandika okunoonya obwakabaka bwe, tandika okunoonya ekisa kye, tandika okunoonya amaanyi ge, tandika okunoonya okubeerawo kwe. Katonda agenda kukuwaniriza. Agamba nti mu Yeremiya 15 olunyiriri olw'19 nti we muli awula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa ne mukomawo gyendi, nange kennyini ndibaza. Katonda mweteefuteefu gwe kasuna yawula omwenge mu bulamu bwo, n'oyawula amasabo mu bulamu bwo, n'oyawula obwenzi mu bulamu bwo, n'oyawulamu mazima ddala okugenda mu bikolwa eby'obusamize mu bulamu bwo, n'ogamba ninakudda eri Katonda oyo eyantonda eyampa obulamu mazima ddala. Era Katonda mweteefuteefu okusonyiwa byonna byakola nga tomanyi. Era emikono ayagala akusinkane, omugwe mu kifuba akuwembejje, age mwana wange nsanyusa okukulaba. Katonda wange wakisa era yeteeseteese okusonyiwa buli muntu yenna anaagamba Mukama nsaba kunsonyiwa era nkomyewo, nsonyiwa byonna binakolanga naye ndokose. Ekisinga mu byonna okweteekateeka mazima ddala obeerawo otya nga tolokose, ng'ate Mukama Katonda yogera mu Timoseewo 2 olunnyo lwokusatu, mu Timoseewo 2 olunnyo lwokusatu nti kyekirungi ekikkiriza mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka batuuke mu kutegeera ddala amazima, n'amazima gali yafuula abaaki ab'eddembe.
kati mukama gabadde abatonda bonna okulokoka gwogamba oti ati atenze ndi bwenti atenze ndi bwenti atenze ndi muntu bwati atenze bannange banzala bwe bati mwana wa Katonda obadde ki mwana wa Katonda kiki ekikuliko tokimanyangako nti watonda fananye kya Katonda tokimanyangako nti Katonda akumisinga okubanga tolokokanga tokimanyangako nti Yesu yakufiirira gwampuliriza era gwandaba ku mpewo za ITV abampuliriza ku mitala gy'amayanja yonna yonna abali musize ebweru kubanga eno ITV gye tuliko mazima ddala musajja atukuwa ekintu ekyamaanyi etuuka abantu wangi nnyo era ddanammwe abali eyo ng'oyagala okumanyika ku bantu ab'enjawulo abantu gyetatuukalako otulekeo mu Bulaaya oludda nga tufunyanga na paasipooti jangu buze waneeno ku ITV munnange omusajja muntu mulamu akolawo musajja muntu wa ddembe ate amanyi abantu njagala okugamba nti eno ITV oba nekyolanga kyonna jangu waneeno etuuka wala abantu bajja bagiwuliza abantu bagisaako ebirowoozo munnange olaba nange nasimba nzije wano kitegeeza labanga esinga ebirala byonna sijja kugenda mu bingi naye Katonda wange abanjagalire mu linnya lya Kristo Yesu mukama wange. This is ITV Uganda.